ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 essaawa ziri 2:18 zokka ezaakayitako. Video ya lero ngikoledde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Unity Platform ne safety yaakyo ngenda ku exposing enkwezenge n'enkwezigenda maaso mu kibiina kino olwaleero then ndyoke ngene empumuze engalabi yange. So Mr. President wonna wooli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde ogw'eggwanga Uganda n'abakulembeze bonna b'ekibiina kya National Unity Platform nga mwenna mukwataganidde wamu nabyokwerinda ab'ekibiina kya National Unity Platform njera bategeeza nti nze mbadde simanyi muyinayo convention ng'etandikira ku z'omwezi 22 ng'egenda kubeera ku kitebe kyaffe ekipya wali e Kavule. Nfunye information gye saagala kuleka kubanga ya bulabe nnyo. Convention eno egenda kubeera nga conference ndowooza yegenda kuba ya buvunaanyizibwa naye njala tegeeza mwenna abakulembeze ba National Unity Platform mwenna nti convention eno egenda kubeerayo naye convention eno njagala bawa priyambo y'ebintu byebategekedde mbitegeere bulungi nnyo bigenda okwapeninga. Iso semwayi ne eso bapulaninga okuleeta chaos mu semina eno. Ngenda basaba mwenna abagenda okujja mu semina eno mutandika okwetegereza ani abagenda okujja ku lunaku olwo. Ngenda kusaba bakwasaganye ebyokwerinda buli muntu ajja ku kitebe ekyo bamukebere ebintu byajja nabyo sinakindi n'empale y'omunda mu mukebere ng'ayingira ajja n'ensawo mu mukebere ajja ne flaska mu mukebere buli muntu yenna ayingira. In fact, before opening the conference ku lunaku olwennyini nja kusaba musooke mukebere ekizimbe ekyo oba wagenda okubeera mu hall eyo wagenda okubeera conference eyo before nga temunnayingiza bantu mu hall eyo. Ntegerezeddwako nti iso semwe bapulaninga okukola ekintu ky'obulabe ku kibiina kya National Unity Platform nga babeesinga ku conference eyo convention egenda okubeera nga kuzomwezi 22 ndowooza nga 23 ye wiiki ndowooza ejja. So mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kutegeeza nti convention eyo gyongereko abakuumi ate na buli muntu ajja ateeka okubanga mwamuwadde invitation temukkiriza muntu yenna gwe mutamanyi kubanga bagenda basindikira abantu. Kino kiyinza n'okuvaamu either okubategamu ebibaluka bituuse obulabe ku bantu abo kubanga waliwo ekintu kiba planning ekinene nnyo eri omukulembeze waffe n'ekibiina kya National Unity Platform ninga n'abakitupangira bennyini bali mu ndoomo kubanga ne poliisi eyinza okuvaayo oba amagye ne gadressinga public nti gategeddeko nti convention eno eyinza okuba ng'erimu ebitagenda kukwatagana nabbo bye baagala mu kirinde kiyinza okujja very soon. Era bwekiraba kizze mujjeko kana akatamine mukapulenga social media ne mugati omusajja abyogedde nga tebinnatuukawo. So omukulembeze ekyo njagadde okitegeere ng'obudde bukyali. Omukulembeze ssebo nkujjukizaamuko nga nkuzaayo kemabega nti bwe nali naakava eyo emikono gye gitawemera muwemba nakutegeeza lunye nti mukama wange nkusaba kola okukyukakyuka mu bantu abakuliraanye weppo n'abo abali mu diaspora mu bantu b'okulambira nabo ekibiina kya National Unity Platform. Ekintu ekyo nkiddiringanya lule kubanga nkigambidde ebbanga ddene kati tusimbudde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza kuddita ekyagenda mu maaso era nga ne meeting eyasembyeyo okutuuzibwa yatuuziddwa lunaku lwa jjo egenda okubanga evaamu ebigenda okukolebwa okwabuluzaamu n'okutyobola ekitiibwa kyo n'okufuula nti oli nnamba lujega bakulembeze abali babaddewoko mu bibiina by'obufuzi mu Uganda. Wetwogerera tubadde tumanyi nti Yoseeri ne NRM be batulima empindi ku mabega. Wetwogerera ne MUHOOZI project nayo yayingidde mu katuubagiro kano nga nayo yegasse ku abo abaagala okuswaza n'okuyuluzamu ekibiina kya National Unity Platform. Nga bwe nakutegeezaako gye buvudde omwezi nga gumwebage ne kutegeeza nti emiting ezaatulako ewa MUHOOZI n'ezaatula ku Serena ekigo ebyazirimu baabikomekereza lunaku lwa jjo nga buli kimu kigenda nga bakipulaninze. Naye nga nze Kiwugulu ajja nempa information ntera nnyo okusazaamu ebintu bino. Bwe twogerera jjo meeting lyasembyeyo okubeerayo abaagibaddemu kansubire nti information bino nga besinajja ku mutimbagano guno nasoose n'empita omu ku muntu akuli ku lusogero n'akuwa information era nkimanyi nti n'abantu amannya ge nawaddeyo wagategedde g'abantu 8 plus kansubire nti wagafunye go ngenda galeka kubanga nagasindikidde omuntu akutegeeze abantu bano kiki kye bapulaninga ne kye bagenda okukola. Kye bapulaninga okukola kikino wammanga. Tunumbe tuyita Honorable MPs mu Nuupu era nga batandise okweyoleka nga bavaayo nga beegatta ku mugattiko guli ogulimu MUHOOZI Kanyarupama
era bano wetwogerera essaawa zino balina influence y'omukulu Sodo Kaguta onogeye muto wayo Seriti Bahaburo tabasiro mutano wakale kyensete mbezeze sanga bisibe muno mwe muri n'omusajja w'ekisaati kya Orange Sabate mu bbala mu baruga hale ono nga yegasseeko ne bannayo bonna abali mu kibiina ekyo abaagala okukifuula nti nuupu yakuzanyirako nga bayita mu nkwezenge okuziwa ensimbi. Omukulembeze njala kutegeeza amannya ge baakuwadde oba tebannagakuwa buli member parliament oyo yasuubiriziddwa miliyoni 50 singa yeetaba mu kuwabuluzaamu n'okutyobola ekibi n'okutyobola amaanyi go n'obuyinza bwo mu national platform miliyoni 5 bweddu ezo ze zaabaweereddwa buli omu meeting eyasembye olunaku lwajjo. Tugenze mu maaso ensonga bano zibagenda okusinziirako mwe muli ensonga zino wammanga. Lwaki bagenda kukola ekintu kino era lwaki kigenda kubeerawo? Bagenda kugamba bati zino z'ensonga zebawa. Bagenda kugamba nti okuva bwe twava mu kalulu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesuulidde gwa naggamba era talaze butya bw'ayinza kuba nti ategeeza abantu bakulembera wepo n'abantu bafuga ngeri ki gye bagenda okuzza obuyinza obwabagibwako nga bo bameba paliamenti abayisaamu olugaayu tabakkiriza kuwuliza birowoozo byabwe so nga ate bo ekigendera kyabwe kyali kyakuggyako Museveni so bo ne beekwasa ekintu ekyo nti obukulembeze bwo bunafu nnyo era tosobola kukulembera abantu nti era onyooma abantu bangi nnyo mu kibiina kino y'ensonga lwaki bano gwe musingi gwe bagenda okuyimirirako okutandika okwesimba jjalinga Kamuje ali ku malaalo okutandika okwogera ebikikindike gy'oli. Ekintu kino bagenda kikola nga bayita mu mitendera egy'enjawulo kubanga eno kuka terimba MP bokka eyolekedde mu matabi amalaga national platform n'abakulembeze abalala. Wuliriza bulungi nnyo nti omukulembeze waffe teyavaayo kulaga bumalirivu nti yeetaaga obuyinza ate nga bo kyekyali kibaleese okuba nti bajja ku Museveni so nga ate kino omusajja yakikola bulungi nnyo nti era bo ne basupporters ba national platform bagenda ku demonstrating okulaba nti bajja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu obuyinza. Tugenze bwe tuti mu bantu abatuukiriddwa mwe muli bakansala ab'emitendera okuva ku LC3 LC5 era nga buli kansala wakufuna miliyoni 10 weddu eza Uganda ensimbi enkalu okwetaba mu kikolwa ekyo. Muno mwe muli basente b'amagombola bonna abanuupu nabo baweereddwa ensimbi. Muno muli basente b'amadistrict bonna abali ku kadi ya nuupu abaweereddwa miliyoni 25 buli omu okwetaba mu kikolwa kino ekyokuba nti beetaba mu kikolwa ekyokuba nti basibira ekikooko Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala okuyuzaamu ekibiina. Mu kino basajja bano okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro era bagenze maaso okugenda okuyingira mu makomera gonna okwetoola Buganda ewali abo bonna abayita ba foot soldiers ne ba supporters abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi ne babayita bagamba nti buli muntu yenna ali mu kkomera ng'owagira enkyukakyuka tukwetaaga weegatte ku mugendo guno ogw'okwabuluzamu ekibiina kya Kyagulanyi n'okuba nti bw'ova mu kkomera tugenda kuwa ensimbi tugenda kuwa obukuumi tugenda kuwa ne media play okubanga naawe weekalakaasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyamaanyi nnyo kyakoze kuyamba na kujja buyinza ku Museveni nti era bo babikooye okuba nti bafiirira obwerere nga bali mu kkomera. So wetwogera n'abasibe babayiseemu dda mu kkomera ng'abagaba ebigambo bino era wetwogera nti abasibe bano bonna bajja kuba baweerwa ensimbi baweerwe data baweerwe security baweerwe ne media play okuba nti boogera ku TV ku radio station nga boogera ebigambo bye bimu olw'ensonga nti babasuubiza nti bagenda bata nga nenda bugisimufungize bavayo bakola omulimu bwegujjo nga bwe ng'ogedde waggulu awo. Tugenze mu maaso. Wawulidde musajja mukulu Nobert Mawobe eyita munnamateeka wa constitution minister mu government ya Seriti Bahaburo tabasiro mutano wakale kyensente temezezede nsanga bisibina nyine toilet etambula bwe yavudde n'akinambuka n'agamba nti no tuvumirira ebikolwa ebyo bakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetoola ensi yonna ng'agenda asiiga ettoomi gavumenti ya Yoseri nti awamba atta abantu era kino ne kiviirako musigansimbi butajja mu ggwanga kino ne kiviirako abantu abajja okulya ensimbi tuyita ba tourist obutajja mu ggwanga n'ekyo ne kiviirako n'abantu abalina okukola ensimbi eggwanga obutasobola kubawa nsimbi olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayonoonye ekifaananyi ky'eggwanga. Era mu video gye nasembye okukola ndowooza lwadde video gye nasembye okukola namugambye omwami ono
nti yalinga akyali mu ludda oluvuganya twali tulowooza nti ategera nitugenza okukiza oluvannyuma nti bw'oyingira mu gavumenti ya Yoseri ate munnange naawe ofuuka mpyonga by'olya ne tulowooza nti mwenna okutegera kuba kwekumu nakubuuza ebibuuzo bino wammanga bw'alinga okyali mu Democratic Party ngeri okyalimu empeka emera wayogeranga ebigambo buli muntu n'akwata ku mutwe ne kati bw'ayingira eri weerabira ati Museveni yawamba yattanga n'olwaliwo wange abalaba Nuupu era bino oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abyogereko ng'asiga akazigo mu bintu ebigenda ebikyamu mu ggwanga oba omuyisi musiru ntategeera kati kankubuule bakutumanga omusiru totwalanga Robert Kyagulanyi Ssentamu totwalanga bantu ba Nuupu totwalanga abakulembeze ba Nuupu kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president wuliriza nnyo Robert Mawobe apulaninga ne ba MOP abamu aba national platform ne ba MOP abali ku opposition wepona bali abaabwe endiga eziwumudde ezabitanga ezirinze kye babagamba okulyanga zirya bateekateeka okuleeta bill mu parliament ng'eno egenda kuba ebonereza munnabyabufuzi yenna akulira ekibiina ky'ebyobufuzi singa anaagezaako kugenda ebweru w'eggwanga ng'agenda asiiga enziro embi ey'eggwanga nga kino kigenda muviirako okuba nti afuna ebonerezo bino wammanga naye nga biiru eno si abantu balala bagireetera Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza bulungi nnyo mu biiru Robert Mawobe gy'agenda okutegeka ne banne enkwezenge mwe muli ekibonerezo ekyokuba nti omuntu yenna agenda kkaliribwa emyaka 20 nga yeetabye mu kulonda kwonna mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Mu ngeri y'emu mu biiru y'emu bagenda teekamu akawaayiro ng'omukulembeze yenna ow'ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga ate batagenda Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyobugagga bye byonna bigenda kusibwako envumbo. Mu kawaayiro keekamu ensimbi z'olina enkalu mu buli banka yonna zigenda kusibwako envumbo baziteekeko okunoonyereza butya bwe wazifuna naddi era ozikozesa ki ekyo nakyo weekiri. Robert Mao n'agenda mu maaso n'agamba nti ba MOP bonna bagenda okusapootinga biiru ye eno gy'aleeta bakufuna millions 25 ku 3 buli omu olw'ensonga nti ayagala etteeka lino liyite nga nna bugisi mufungizo olw'ensonga nti ayina support okuva ewa Yoseri ayina support okuva MUHOOZI project ate era mu meeting y'emu ono muto wa Yoseri gwe bayita Sodo Kaguta yamugambye nti etteeka lino lirina okuyita olw'ensonga nti bo be mateeka era kibasazeewo teri akiddamu. Mu meeting y'emu bameba parliament enkwezenge ziri mu Nuupu zaabuuzizza nti bwe tunasupportinga ebintu bino tugenda kukomawo okwesimbawo tunaafuna obululu. Sodo Kaguta yabategeezezza nti ekyo kunaaba n'akwagala ffe buyinza ffe buli kimu buli ali wano gwe tukkiriziganyiza naye nkubuulira ojja kudda mu parliament ku buyinza obwaffe ffe tusalawo ani akomawo n'ani atadda. Bw'oba omanyi nti oli mukulembeze wa kibiina kya national platform ng'oli mulonde nga weetabye mu nkuŋŋaana zino oba nga bakubidde essimu ne bakutegeeza ku information yeeno n'otabaddiza kuddibwamu kwabwe kubadde baagala okuva gy'oli njagala weegendereze nnyo kubanga abasinga obungi babamanyi. Be basinze okuteekako olukonko kwe kuli musajja mukulu Serunjoji mwogeza ddembe onondoza iweka wempe. Kuliko chairman mulya nnyama onondoza iwe machinje. Kuliko musajja mukulu Zake Francis Butebi. Kuliko musajja mukulu Lutamaguzi Samakula. Mwe abasajja ba Katonda abana wonna we muli mutambule nga mwegendereza kubanga ebisinga obungi temukkiriziganya abantu bano ate ng'era baagala kuba nti bo bafuna buli muntu yena gwe baagala. Tugenze mu maaso. Gwe bw'oba omanyi nti oli mu opposition naddala ng'oli mu national platform oba oli mu opposition nga wafuna ku mabaati n'otagazzaayo
MUHOOZI project egenda kukozesa omukisa guno okuba nti ebagulako emisango singa temweyunga ku project eno. Era kino kigenda kujja gye bujjawo katono nnyo olw'ensonga nti bakitegeddeko nti eno project bagitunze eganye okufunamu abantu ab'omuzinzi okujja okugyegattako olw'ensonga nti project egudde n'enkoona n'enywa. Kati obanga omanyi oli muwagizi oba oli mukulembeze mu opposition nga wafuna abaatigano koza kamanye nga koza n'owebwa nti essaawa yonna omusango gukutuusibwako ng'ovunaanibwa okuba nti wabba amabaati bwawafuna amabaati mbukyamu katase of MUHOOZI project. Tugenze maaso. Mukulembeze nga Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza nnyo waliwo tulaga. Mumanyi omusajja eyatta minisita gye muvudde katono. Minisita bamuziika. Omanyi lwaki badde tebannaziika musirikale ono nakati gye buliko? Semwayo kuwemuli, eso kweri, CID kweri, buli omu kwali kati kambwabye nga sina kyengera bakulya kubanga zinabakowakowadde mussa abantu mbamaliriza. Ensonga lwaki omusajja ono tannaziikibwa? Waliwo akakodyo ke bapulaninga. Mbiyiwamu amazzi n'embiyiwamu omunyu n'embifuukulafuukula n'embiyiwaawo n'engenda n'engenda. Saba mukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu gy'ala kutegeeza waliwo fayiro ewandiikiddwa ng'eriko amannya gonna g'abakomuledi abaakwatibwa nga struggle etandika n'abasembayo okukwatibwa nga muli ku bizinga by'essese nga naawe mwoli. Fayiro eyo bazzeemu ne bagidraftinga buli muntu bagenda muteekako charges empya bagisanctioninge baddemu babakwate randomly oba okupikinga one by one. Ndowooza kino kyekividdeko no Shuki omuntu alakuba nsula Shuki yali omu ku bo abaakwatibwa mu ku bizinga by'essese. Fayiro eno gyeri. Kiki ekitaanudde fayiro eno? Omusajja ono eyatta minisita tebannamuziika olw'ensonga nti bakyakola fojjale eyeetaagisa yenna mu old fashion eya blackmail Museveni gy'akozesezza okumala emyaka 55 nga abulakamairinga n'omuntu gwasibako ekintu nga takimanyiiko n'akimuteekako. So Mr. President, omusirikale ngo batannaziika bagezaako nnyo okumulinkinga n'abamu ku nkwezenga eziri mu Nuupu nti be baali bakolaganye naye era be baavaako okuwa omuvubuka ono ebiragiro akuba minisita era bayinza okufuna abantu abayinza okuvaayo confessinga mu ngeri y'emu omuvubuka yayokyebwa paasi gye yavaayo n'ayogera ebigambo bye bimu. So musuubire essaawa yonna okuwulira abasajja n'abakazi abeefula nti banuupu oba n'abaga nti banuupu abayinza okuvaayo nga balumiriza nti bo olukwa olwo balumanyaako era lwali munda mu Nuupu era eyo fayiro yawedde gyeri bamaze ogifoojinga buli kimu era kyekisanctioningiziddwa okuba nti batandise okunoonya omwana omukuomu omukwata. So mulinde enkwezenga essaawa yonna eziyinza okuvaayo okukola statement ng'oli omuvubukazi yakola bajja essaawa yonna. Ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula Siyaani nti ngenda kulirako bantu bange ate ne mmala ne mbalirako. Mulinde essaawa yonna bijja. Kyekiganyisizza okuzika omulambo guli bakyakola fojjale yenna balina abavubuka bafunye batandise obasomesa butya bagenda okukonfesinga okuimplicatinga okuindicatinga Nuupu ne Kyagulanyi Ssentamu mu kikolwa ekyokutta minisita. Bino ebikolwa biteekebwawo Semwayi biteekebwawo ESO ne ISO ne CID. Be bali ba masterminders mu kuforginga ebintu byonna ebitambula mu ggwanga ebyokuwayiriza n'okukola blackmail against Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba national platform. Kati omukulembeze wange wonna wooli tegeera nti ebintu byonna ebifumbibwa n'abantu bonna babamu bemu ku bantu abali babegawo kintu kino nga bagenda kuba bakola ekintu ekyo. Njagadde okutegeeza ng'obudde bukyali weetegeke kubanga ekijja kyokya. Muganda wange Chairman Nyanzi wagenze for further medication naye eno information gyala naye fulume. So Mr. President, nkimanyi okoze buli kimu ekisoboka okulabisa abantu bano
ne program zolina ezitamanyikiddwa okula nti tuzo obuyinza bwaffe n'okukyusa eggwanga naye njala kutegeeza nti abalamuzi kati bakulira ku pisto okusinziira ku sources zange mu bitongole by'okwerinda ne mu judicial system ekituufu kiri nti omusango chairman Nyanzi gwe yawaabira Nsereko Muhammad Kagege obujulizi bwaliwo nga bumatiza era abalamuzi ne bakkiriziganya nti Nsereko si MP wa Kampala Central naye olwokuba nti Nsereko state agent nga bamwetaaza omukozesa ebintu ebisingako obungi bwe baagala njala tegeeza eggwanga nti very soon gye mujjako katono mwandira Bakagege ng'akoze press conference ng'ayingidde MUHOOZI project officially ensonga yiino Nsereko Muhammad yamanya ebyali mu bisenge by'ekkooti nti bagenda kawaŋŋamula nti si ye mukulembeze omulonde wa Kampala Central era ng'ensala ali ewedde n'ategeeza MUHOOZI Kanyarugaba amuyambe lwakiri yeegatte ku musinde gwa MK project. MUHOOZI n'akwata essimu n'agikubira omulamuzi ali ku musango ogwo n'amugamba nkuwa ebiragiro bino kyusa ensala eri mu musango ogwo otegeeze nti Nyanzi obujulizi bwe yalina tebumala kusazisaamu kulonda okwo era Nsereko yasigadde nga MP wa Kampala Central. Yensonga lwaki nti ekintu kino kyali bwe kityo okusala ne kukyuka nenga ate ensala entuufu mu judicial system okusinziira ku ddoniza n'ebitongole by'okwerinda chairman Nyanzi omusango lyaguwangudde era nga bateeka kuddamu kalwako ono ne bamuzanyisa omupiira ng'agenda kwegatta ku MUHOOZI project by force kwe kuddira omulamuzi bamukubira essimu mugamba kyusa ensalayo oteekemu Nsereko nti yawangudde era very soon ayinza okujja nakola press conference oba okubalaga nti ayingidde MUHOOZI project to repay oba okusasula ebbanja ery'okumujja ku muguwa ogwa chairman Nyanzi Sentamu n'okuba nti yali amaze omuwangula omusango ogwa Kampala Central ekyo mugenda kiraba naye ejjukira bwe njogera ebigo bino bamanyi obitwistinga na bikyusa oba bena babijjawo omwami nayinza obutakola press conference naye mujja kulaba ng'ekintu kyayogera kifaanaganira ddala okuba nti kuba kati bwenkyogera kati bagenda kikyusa naye mujja mulaba ng'akukuta ne MUHOOZI project era buli kimu nga kikolebwa in favor of MUHOOZI project ng'era yennyini Nsereko yakikola.